okusatu ziba ssaawa 4 tuba mu byafaayo bya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tunuulira obulamu bwa nabbi sallallahu alaihi wasallam n'obusiraamu engeri gye buzze nga butambulamu. Sheikh Lut Sulaiman Wandera amyuka ssentebe w'akakiiko ka Shura mu Uganda Muslim Supreme Council yatunnyonnyola ebyafaayo ebyo. Kabiji Rashid Mwanjuzi ate nno tugamba nti bannaffe aba Kibula Islamic Media bakutuusaako emisomo gino ku mitimbagano egya internet, so osobola okugendayo n'obanga emisomo egyo ogigabanako n'ab'enjuuyo n'ab'emikwano. Omulizo omulungi njagala kwanirize nate era nga tusaba Allah abe nga akusasulamu obulungi akadde koowaayo okuwuliriza. Kanjanize mukama wange abatole ku salaamu oluvannyuma tusimbule we twakoma tulaba Hudaybiya ng'ewedde ne tutemaatema emigaso n'ebyokuyiga bye twafuna mu ndagaano eyo eyakolebwa mu Hudaybiya. Sheikh tweyanzizza okwerekereza nojja tusaba Allah akusasulemu obulungi. Tusobola otandikira e Hudaybiya kati. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naeri abatuwuliriza abaffe mwenna nga bulijjo katubeebaze okubeera nga mutuwa akadde olw'obulungi bw'okweyigiriza eddiini yammwe. Tujja kubeera nga tubayozaayoza abalina ebirungi bye bafunye, saba Allah abibarake ya Allah, era tusaasire abafunye ebizibu, naddala famire ya muganda baffe Abdul Qadir ennakaloke gwe baaziise olwajjo, emmoloka yamukoona mu nnakaloke awo. Abadde muvubuka mulungi, swala 5 nga mweziri. Allah bw'atyo bwagera abaddu be okusinkana Allah. N'olwekyo tubasaasira ne tusaasira n'abantu b'e Nakaloke olw'omuswiba ogwo. Saba Allah amukuumire famire ye, yalese obwana nga buto naye Allah bw'atyo bwagera. Tuyitirize okubeera nga tuyamba bamulekwa, kuba ennaku zino bamulekwa bangi. Accident ziringa accident n'ebirwadde ebisigadde byonna bitwala abantu ekiro n'emisana. Basseruganda ab'ekitiibwa, katweyongere okutambula olugendo lwaffe ku byafaayo by'omubaka Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Twagomekereza omulundi oguwedde nga Sulhul Hudaybiya ewedde, era nitwetegereza bulungi nnyo ensonga 4 ze bakkaanyaako, era nitukiraba nga basahaba tebaali basiimu kubanga baali tebakkirizaganya nabyo. Ekyali kibajja e Makka e Madiina okubaleeta e Makka kwali kwetooloola Kaaba kukola umra. Naye kakati ebya umra bigaanyi, ate nabbi abalagira baddeyo e Madiina, ate abalagira okusala ebisolo, ate abalagira okusala enviiri, abantu ne batewaana. Naye nga bwe twagamba ku mulundi oguwedde, basahaba newankubadde nga baalina ebitaabasanyusa, naye olw'okugondera omukulembeze baatuula ne basirika, ng'oggyeko Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Era bw'obanga weetegereza Umar ibn al-Khattab engeri gye yali abuuzaamu ebibuuzo bye tebyali byakujerega, kubanga bw'abuuza nti alasna ala al-haqqi, nabbi sifa abali ku mazima. Alaysa qatlahum fi nnar wa qatlana fi ljanna, abaffe tekiri nti abafa mu bantu bali bwe tubanga tulwanye, abafa sayiri yeeri bayingira mu muliro, ewaffe eno tuyingira ejjana, naye lwaki batunyooma bwe bati? Olaba nti embuuza yennyini Umar ibn al-Khattab gye yali abuuza yali teyina weeragira busiiwuufu bwa mpisa, wabula
yali akola complain naye ng'agireeta mu bibuuzo ebituufu. Era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye n'ataba na lunkulu, buli kye yali abuuza ng'amwanukula. Naye abasigadde baasirika. Basiruganda b'ebitiibwa okubeera nga naffe tukoppa abatukulembera bwe tuba nga tulina ebitunyiiziza n'abakulembeze, kiba kya mulembe n'osirika, kubanga man sakata salima, omuntu bw'asirika awona. Mu hadithi eri egamba nti man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayra, ayogere birungi byokka aw liyasmut, waba tabirina asirike. Nolwekyo abasiraamu abatuwuliriza tubasaba nti bwe twawukananga n'abakulembeze tukoppe enkola y'abasahaba nga bwe baalina Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala kulli hal, nti kabeere sahaba Umar radiyallahu anhu yamala n'ategeera nti wano ndinga akozeemu ensobi, era ne yeetonda. Era mwamala anyumya nti nakola ebirungi bingi nga njagala Allah ansonyiwe, kubanga yasiiba n'asaddaaka, eswala n'asaala nyingi. Awo nawo tuyigawo nti buli lwokola ensobi, astaghfirullah kyokka kiyinza obutamala. Buli lwokola ensobi kola n'emirimu emirala emirungi, kubanga innal hasanati yudhhibuna sayiat, kubanga buli lwokola ebirungi ebingi bibala ne bijjawo ebibi, n'obeeranga ataabikoze. Nabbi kyagamba nti attaibu min adhambi kaman la dhamba lahu, abeera akoze tawuba ku dhambi yonna, Allah waba agimusonyiye asigalawo n'abeeranga atalina zambi yonna, atalina zambi yonna gye yali akoze. Olwekyo basiruganda ab'ebitiibwa tukoppe enkola y'abasajja abo abalongoofu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam basahaba basaze ebisolo, naye kennyini asaze ekikye. Nkujjukiza nti yasala eŋŋamiya yali ya bbeeyi, kubanga yali ya Abu Jahal. Ye ŋŋamiya gye yagenderako mu lutalo e Badr, nattibwa ne bagitwalanga munyago. Yes, bagitwalanga munyago, Nabbi n'agigabana. Eŋŋamiya eyo yennyini Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yajja nayo ku umra, era n'agisala, kubanga baali bagisibamu akantu mu nnyindo nga kazaabu, ŋŋamiya nga ya bbeeyi. Era ekyo Nabbi yakikola liyughidha almushrikin, asobole okunyiiza abashiriku ab'e Makka. Biwedde azzeeyo e Madina, tebasobodde kukola umra, naye nga bazeeyo bategedde nti omwaka ogunaddirira bagenda kuddayo bakole. Era nga baddayo nga balina endagaano mu ngalo gye bakutte, ebagamba nti olutalo luyimiridde okumala emyaka 10, tewajja kubaawo kulwanagana wakati w'Abakuraishi n'Abasiraamu b'e Madina, tewajja kubaawo kulwanagana, nga kitegeeza nti bali sekyuwa nti tewajja kubaawo ate kulwana. Amaanyi ge tubadde tumala mu kulwana kale tugenda gamala mu kukola kirala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atuula, kakati n'adda ku pulaani C, apulaninga ekirala kiki ekigenda okuddirira. Sulhul Hudaybiya ewedde tugikoze, tewajja kubaawo kulwana, tewali alumba munne, ki ekinaddirira. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kiyalowoozaako kwe kubeera nga atuula awandiika amabaluwa, ng'awandiikira abakulembeze b'ebika, abakulembeze b'amawanga, ng'awandiikira bakabaka, kubanga ebiseera ebyo sitwalina bakulembeze b'amawanga, wabula bali baali bakabaka. Bakulembeze b'ebika oli bw'abanga yasinga amaanyi, ekika kye nga kyekyamaanyi, abeera kabaka n'afuga abalala. Abantu baali mu byobwakabaka, era abantu okwerwanako bafune Uganda Kenya baamala kulwanyisa bwakabaka. Era bw'Abawarabu abatanaba kulwana bakyalina obwakabaka, era nabwo ojja kugenda mpola mpola, ojja kulaba ng'ensi ezimu zitandika okutabuka.
nga zifuumuula obwakabaka nga badda ku nkola endala era ekyabawarabu bangi obwakabaka bwabatama. Kaakati Nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'atuula amabaluwa ne gawandiikibwa. Kabaka gwe yasooka okulowoozaako okuwandiikira ebbaluwa era ye kabaka eyali mukwano gwe oyinza omuteeba ye kabaka wa Ethiopia. Kabaka wa Ethiopia Najashi yali mukwano gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jukira nti yasindikayo abasahaba bagendeyo oba oli awo bajja kufuna emirembe. Kati kyekyo kyosoma mu siira kye bagamba nti hijratu as-sahaba ila al-habasha al-ula. Lwe baasenguka abantu baalinga 11 ate ne baddayo hijratu thaniya ila al-habasha abo baali mu 7 n'ekintu. Kakati bali abasooka okugenda babawondera nga baagala babakomyewo. Najashi n'abagamba nedda abantu bange temujja kubazaayo. Kati Najashi n'abanga teyali musiraamu naye nga yakkiriza abasiraamu okuwangaalira ewuwe. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali nga asindika basahaba yabaga nti mugende Habasha fa inna biha malik kubanga waliyo kabaka la yadhulumu indahu ahadun teriyo muntu la yudhulamu indahu ahadun teri muntu n'omu gwe basobola kulyaza amaanya nga waali. Era bwe bagenda Amr ibn al-As nga tannasiramuka bano gwe baali beesize ng'eri y'anaasinga okwogera ebigambo yatuuka n'afukumula. Naye bw'amala okufukumula ebigambo Uthman ibn Affan radiyallahu anhu nga bwe twakiraba n'ayanukula ng'ategeeza kabaka ebyamazima. Era kabaka n'alamula n'agaa nti mwe musigale wano mwe muddeyo. Era abantu abaasigala Habasha baafuna emirembe. So Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'akwata ebbaluwa n'agiwandiika ng'awandikira Najashi. Exactly. Obusiraamu bwatuuka mu Afirika mu Ethiopia wano nga tebunatuuka Madiina. Kyeva olaba nti efe abaasomera Sudaani Abasudaani beewaana nnyo baga nti obusiraamu bwatuuka ewaabwe nga tebunatuuka Madiina. Kuba Sudaani engeri gyebodalinga Ethiopia bo bagamba tewali kiraga nti baakoma eri mu Addis Ababa nti bano abantu balina okubeera nga baatambula ne Khartoum ne batuuka. Omusudaani agala okwewaana. Tewali ate era tewali boda eyawula ate kati boda bano abafuzi b'amatwale. Yes, abafuzi b'amatwale be baabituleetera kubanga tebyaliwo. Ago beetegereze kati boda ya Uganda ne Kenya njawulo kyeriwo. Ettaka lyerimu abantu beebamu buli kimu kyekimu. Kati abafuzi b'amatwale yajja n'akumatiza nti no bagiyita Uganda eno bagiyita Kenya. Era ono bw'atema wano enkumbi 2 ez'ettaka n'aziyuwa eno olutalo nga lutandika otemye ettaka lyange. So Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'awandikira Najashi ebbaluwa. Naye ng'ebbaluwa zonna ze yali awandiika ng'agitandika nti min Muhammadin rasulillah. Ebbaluwa eno gye nkuwandiikidde eva wa Muhammadi mubaka wa Katonda. Bwe yamala n'agamba nti assalaamu ala man ittaba al-huda. Naye obulungamu bubeere ku oyo yekka agoberedde emirembe gibeere ku oyo yekka agoberedde obulungamu. Egamba ng'ono atannasiramuko ono oyo emirembe teginnagendayo kubanga tannagobera bulungamu. Bwe yamala n'agaa nti nkuwandikidde ebbaluwa eno mu mukwano ogw'amaanyi nga kyenkugamba siramuka owone. Kubanga bw'onaabanga tosiramuse kuwona emisango gy'Abakibuthi bonna Abakibuthi abagundi be baali abe Ethiopia. N'agaa nti eddiini eri wano mu Ethiopia omusango gwonna ogwabo abanaaba batasiramuse bugenda kudda ku ggwe. Kakati
era bwe yamalanga n'assaamu aya qul taalaw ila kalimatin sawain bainana wa bainakum, bagambe nti mujje eri ekigambo ekitugatta ffe nammwe, tusinze Katonda, wala nushiriku bihi shay'a, tuleme kumugattako kintu kirala kyonna, wala natakhidhu ba'duna ba'dan arbaba, abamu baleme kufuula balala ba Katonda, kubanga abamu bali basinza bakabaka baabwe. Oli alaba kabaka nga yali waggulu wa buli kimu. Akati ebbaluwa bwegende wa Najashi, Najashi n'agisoma, Najashi bw'amala okugisoma fa aslama, Najashi n'asiramuka. Era Najashi bw'amala okusiramuka nakkiriza n'abantu abamuliraanye abayagadde okusiramuka naye asiramuke. Era bwe yamala n'awandiika ebbaluwa n'addamu, n'awandiika ebbaluwa eddamu omukulembeze, namugamba nti mina Najashi malikul habashi, ero ebbaluwa eva wa Najashi kabaka wa Ethiopia, assalamu alaikum wa rahmat ila Muhammadin rasulullah, egenda wa Muhammadi omubaka wa Katonda. Kyeva amugamba nti ntunuulidde ebbaluwa gy'owandiise era nsiramuse. Awo nabbi n'abeera kati alikola daawa ng'agikola ku banene, kubanga omunene bw'asiramuka omanya nti n'abasigadde wansi wano nabo baba bagenda kusiramuka. Simanyi kifaananyi ki ekyaliwo Najashi asiramuse wano. Of course kati daawa egenda kufuna amaanyi. Abadde asuubira nti agenda kusinziira e Habasha akole obulumbaganyi e Madiina, abatakyasobola. Kati ne abasahaba baba basobola okutambula ne bagenda e Habasha, ayagala okuwangaalirayo, n'awangaalirayo kubanga ebeera efuuse dawlatul Islam, ebeera efuuse ensi ya Busiraamu, Islamic State. Omuntu agenda n'awangaalirayo alaba nga tewali buzibu bwonna. Munnange Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'amaliriza Ethiopia n'awandiika ebbaluwa ey'okubiri n'agisindika ewa kabaka gwe baayitaga Muqawqis. Muqawqis oyo yali kabaka wa Misiri, baamuyitanga George mutabanyi wa Matayo, George bunu Matta, naye nga amanya ge baali bamanyi eri ge bakozesa Muqawqis, maliku Misr. Yes, yali George mutabanyi wa Matta wa Matayo. Kati bano kati erinnya baayinanga tayito eya Firawuna okuva emabega eri yonna. Kati bwe batuuka awantu, kubanga ye Firawuna ye kennyini yali yeeyita Katonda. Kati bwe batuuka awantu bafuna eddiini ey'Abakibutwi. Bwe bafuna eddiini ey'Abakibutwi, Abakibutwi baali basinza Katonda nabo nga diini. Ne mu Uganda wane waffe weeri, Abakibutwi wane waffe we bali basiba n'ebitambaala, babeeranga Abasiraamu be twandiyise aba Orthodox. Yes, aba Orthodox be Bakibutwi bwe mbaseerabidde. So kati eddiini y'aba Orthodox eri mu Ethiopia aneebeera ne Misiri. Aba Orthodox bangi e Misiri. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akwata ekkalaamu n'awandiika ebbaluwa n'agiwandiikira Muqawqis, George mutabanyi wa Matayo, n'amusimba ebbaluwa. Amugamba munnange siramuka owone, bw'onaabanga towonye emisango gy'aba Orthodox gyonna abali mu Misiri gigenda kubeera ku ggwe. Naye bw'onaaba osiramuse ŋŋenda kukusigazaawo e Misiri obeere nga abantu baawo gwabafuga. Jasinga oli Musiraamu naye osigale nga oli kabaka Omusiraamu. Ngenda kusigazaawo. Yani alinga agamba nti kati yalina power. Nabbi yalina power ng'era awandikira omuntu amugamba nti aslim taslim, siramuka owone, siramuka owone. Ate bano teyabateerangamu kali akalala, kubanga ebbaluwa ezajja oluvannyuma yassangamu nti bw'onaaba ogaanye
tugenda kujjira nejje erina kuforcinga osiramuke. Era ekyo Amr ibn al-As radiyallahu anhu waliwo ebbaluwa gye baamuwa agitwale ewa kabaka wa yali kabaka wa Jordan, kabaka wa Jordan n'agimutwalira naye yamugamba nti siramuka mu mirembe oba osiramukire ku kitala. Ne balwawo nga badisikasinga mpaka lyamuwangula n'asiramuka nga si ku kitala. Naye nga tutuddeyo kakati nabbi awandiikira Muqawqis ebbaluwa amugamba siramuka kubanga bonna banga lwosiramuse emisango gy'abantu bano bonna aba orthodox abakibutwi abali wano gigenda kudda ku ggwe, naye bonna abanga osiramuse ngenda kusigazaawo ng'era oli kabaka just nti onaaba okyuse abantu nga tebakyakusinza oli kabaka omusiraamu agoberera amateeka agataliimu bubbi agataliimu bulyaz'amaanyi agataliimu bwenzi. Ebbaluwa yagiwa sahabi bamuyita Hatibu mutabanyi wa Baltaa, Hatibu ibnu Abi Baltaa. Hatibu oyo ibnu Abi Baltaa kwali ekyafaayo kyetugenda okulaba mu misomo eginaddirira nga bagenda mu Fathu Makka, kubanga Fathu Makka nabbi yasaba edduwa Allah akweke eggulire ly'okutambula okugenda e Makka, Abakuraishi alibakweke tebalitegeera. Naye Hatibu ono mutabanyi wa Abi Baltaa yalinayo abantu be e Makka n'agamba nti bwe tunaagayaala ejje lya Muhammadi lino ne liyingira e Makka liyinza okufufuuka z'akaalo konna abantu bange ne bafiiramu. Kampandiika ebbaluwa mbalabule. Hatibu mutabanyi wa Abi Baltaa n'awandiika ebbaluwa okulabula abantu b'e Makka. Naye awo tujja kwogerawo nga tuli ku b'e Makka. Nolwekyo gwe omuwuliriza waffe omulungi awo asimbewo akati bwe tunaaba tutuuseewo tunaaba tumutegeeza. Hatibu ibn Abi Baltaa yali sahabi mulungi era y'omu ku basahaba alladhina shahidu Badra, abalwana ghazwatu Badr ne balwana Uhud, entalo ezizzaawo Hatibu ng'abeeramu. Era Hatibu oyo mutabanyi wa Abi Baltaa yali omu ku basahaba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yali yeesiga mu bwesigwa bwabwe ng'asobola omutuma, kubanga toyinza kutuma muntu wa kabaka muntu ng'ali awo faaji tosobola. Nabbi okukulonda nti jangu ngenda kukutuma ewa kabaka gundi olina kubeera nga tobadde faaji. Akati Hatibu ibn Abi Baltaa gwe yatuma ewa Muqawqis e Misiri n'atwala ebbaluwa ng'emukoowoola asiramuke. Bw'amala okusoma ebbaluwa ye n'agyetegereza n'addamu ebbaluwa n'agamba nti ebigambo by'obigambye mbiwulidde, naye tulina ensonga ezitufaanaganya wakati w'ekyo ekikyo ky'oyita abantu okujja gye kiri n'eddiini yaffe eno. Naye ffe tuwadde eddembe buli yenna ayagala okusiramuka asiramuke, era buli yenna anaaba asiramuse wano ffe tumuwadde emirembe tewali anaamukoonako. Naddira Hatibu ibn Abi Baltaa n'amutikka obubaka, butwalire omubaka. Teyamugamba nti butwalire Muhammadi, yamugamba nti obubaka buno butwalire Rasulullah, omubaka wa Allah. Tasiramuse naye nga akakasa nti oli mubaka. Yes. N'amuweereza ensuusuuti 3. Ensuusuuti ozimanyi? Yamuweereza abawala 3 bagende bamuweereze, n'ayongerako n'ebirabo ebirala. Hatibu ibn Abi Baltaa ne yeetikka ebirabo by'omubaka n'abituusa, era n'amunnyonnyola nti bakutumidde naye bakuwadde
obwayiriishi buno obusatu kye yakola nabbi sallallahu alaihi wasallam n'alondako omu ku bwayiriishi obusatu, obubiri buno naye n'abusindikira awalala n'abugaba. Ke yalondako ke bayita Mariya al-Qibtiyya. Mariya al-Qibtiyya y'omu ku bakyala ba Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Era Mariya al-Qibtiyya yazaala omwana wa nabbi ow'omusanvu gwe bayita Ibrahimu. Yali Mariya. Mariya oyo Muqawqis kabaka wa Misiri ye yamumuweereza, nabbi nga amuwandikira ebbaluwa emusaba okuyingira mu Busiraamu. Kitegeeza nti kati ebbaluwa nabbi zaawandiise ziterezezza embeera ya Ethiopia. Abasiraamu basobola okubeerayo nga teri abayigga. Ziterezezza embeera ye Misiri. Abasiraamu basobola okubeerayo nga tewali abatataaganyizza. Era mu maaso eyo gye tulaga nga nabbi amaze okufa, mujja kulaba nga Obusiraamu mu Ethiopia, Obusiraamu mu Misiri bwatambula ku sipiidi nga ya kika kya waggulu nnyo, olw'ensonga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yateekayo ebbaluwa era abantu baayo ne baba nti bazaanukula bulungi. Baali Bawarabu. Misiri baali Bawarabu ng'era bwe bali kati. Abantu abakyukakyuka awo be Basudaani. B'Abasudaani baali Bawarabu nga beeru balungi, ne bajja ne bawasa abakyala abaddugavu, ne bazaala abaana nga bali mixed. Mulimu abaddugavu, mulimu abeeru nga bo bennyini. Kati osanga nviiri kw'omanyira ati zino enviiri za Muwarabu. Enviiri ezaabwe tezifaanagana nga zaffe. Kati Abasudaani awo we baava okufuuka abaddugavu, naye nga Abasudaani abaasooka okuva mu Bawarabu baali beeru. Era kati abo obasanga mu states kyezimu eza Sudaani, kati nga Jaziira mweri Abawarabu, mweri abeeru bangi. Era kigambibwa nti Jaziira yesinga okubeeramu Abawarabu. Then tuyina ne states eziri ku border ne Egypt, ezo nazo zirimu abeeru bangi, era kigambibwa nti ze zisinga okubeeramu abeeru abangi. So nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'atyo ali mu kuwandiikira bakabaka mabaluwa. Awandiikidde owa Ethiopia ne Misiri awandiise. Akutte ebbaluwa ey'okusatu agiwandiise egenze mu Faris. Faris kabaka waayo baali bamuyita Kisira. Faris kati essaawa eno ye Iran. Awo ndowooza be bayita Bapashaniz. Faris awandiise ebbaluwa. Eyo ebbaluwa gye yawandiika Faris teyali nnyangu ya kutwala. Kuba Kisira teyali mwangu wa kumenya. Kisira yali akaluba. Era baali bamutya. Kubanga omukono gwe gwalimu amaanyi mangi. Alagira nti 2, 3, 4, 5 abo baffe. Era abo ne bafiirawo essaawa eyo. 2, 3, 4, 5 mwe mbawadde obulamu. Abo ne babufuna. So Kisira yali atta. Naye nabbi sallallahu alaihi wasallam teyamutya. N'amuwandiikira ebbaluwa. N'agiwa sahabi gwe bayita Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi radiyallahu anhu. Sahabi oyo Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi radiyallahu anhu yali musajja nga naye sahabi shahida Badran. Naye Badr yamulwana. Alwana Badr n'alwana Uhud. Yali musajja nga naye mugumu nga tosobola kumutiisatiisa. Era omusajja oyo Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi baamuwa ebbaluwa agitwalire Kisira kabaka wa Faris. N'atambula n'agitwala. Bw'atuuka ku Quarterguard bamugamba ebbaluwa gituwe ffe tugitwale. Abagamba la
omubaka yandagidde ngimukwase. Abambo wabaddayo eri bamugamba nti omusajja agambye nti eyamuwadde ebbaluwa yamugambye ebbaluwa agikukwasa mukono kwa mukono. Kuba kabaka yali abagambye nti mumugjeeko ebbaluwa mugireete. Baagala Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi bamugjeeko ebbaluwa. Ne bigaana. Yes. Tojjukira nti ebiseera ebyo ensi ezaali zi super power. Mwalimu eyo Bapagans abo ne Roman Empire. Abo baali bakambwe nnyo. Eyo kati ye USA ey'essaawa eno ye Russia, ey'essaawa eno ye UK, ye essaawa eno z'ensi ez'amaanyi. Mu biseera biri ensi ezaabiranga ez'amaanyi ne Roman Empire ensi ezo zaali z'amaanyi ngalo zeepankirako. Kaakati naga nti kale bw'aba agaanyi mumuleka ayitawo. N'ayitawo n'ajja n'amukwasa ebbaluwa. Bw'amala n'ayimirira n'amugamba nti genda. N'agamba nti oyo yantumye yaŋŋambye ogisome nga wendi ojyanukule. Gisome nga wendi ojyanukule. N'ayimirira n'agisumulula. Bw'amala ogisumulula n'agisoma nga terina njawulo na ziri ziyawandiise. Min Muhammadin Rasulullah. Ebbaluwa eno eva wa Muhammadi omubaka wa Katonda. Assalaamu ala man ittaba al-huda. Emirembe gibeere ku abo bokka ababeera bagoberedde obulungamu. N'anyiiga nga tanabona kumalayo bbaluwa. Bbaluwa n'agiyuzaayuza. Ekimunyiiza ki? Ekimunyiiza Muhammad akulembeza erinnya lye ku linnya lya Kisira. Kuba yagamba nti min Muhammadin Rasulullah ila azimi Faris Kisra. Yali ayagala oba atandike na Kisira. Kati ekimunyiiza era ayomba agamba nti ayuqaddimu Muhammad ismuhu ala ismi. Muhammad yasobola okukulembeza erinnya lye ku lyange. N'anyiiga ebbaluwa n'agiyuzaayuza. Era Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi agamba nti natunulira omusajja ng'ayuzaayuza ebbaluwa nimusaasira kubanga tamanyi kiki kye yali ayuza. Yali tamanyi kiki kye yali ayuza. Era bw'amala okuyuzaayuza ebbaluwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'afuna obubaka nti ebbaluwa gye batutte wa Kisira agiyuzizza. Tannava mu kifo obubaka ne butuuka nti agiyuzizza. Jibuliiru. Nabbi bw'amala okufuna obubaka obwo basahaba baamuwulira asaba edduwa ng'agamba nti mazzaqa Allahu mulka. Katonda ayuzeeyuze obwakabaka bwe nga bw'ayuzaayuziza ebbaluwa yange. Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi n'asigala ng'akyaliyo. Akuuma bamuddemu. Sajja baali bagumu abo. Oba kufa oba kuwona omubaka amutumye. Ayina okukuuma mpaka afune information gy'agenda okutwalira omubaka. Mwabo natayina nti asobola okulwana naye ng'ayimiriddewo. Ayimiriddewo. Kati Kisira n'awandiika ebbaluwa. Bw'awandiika ebbaluwa awandiikira omukozi we akola e Yemeni kubanga obukulembeze bwa Faris bwali bugaziwa ne butuuka e Yemeni. Yemeni nga bafugayo. Kati eyali gavana we Yemeni baali bamuyita Baadhan. Awandikira Baadhan ebbaluwa amugamba nti funayo abantu babiri nga bamaanyi balungi
basindike ew'omusajja oyo ali Hijaz eyeeyita nabbi bamundeetere wano Faris. Gamba ayagala amulagireko bwereere naye nga gwazanyirako nga tamanyi nti azannya n'engo. Ye teyalina wano basobola okutuma eri. Ndowooza yayagala bali eri aboogera Oluwarabu kubanga eri Abayemeni baali boogera Oluwarabu. Kakati bw'awandiikira Baadhaani ebbaluwa gavana n'alonda abasajja babiri. Gavana bw'alonda abasajja babiri n'abawa ebbaluwa ng'ebbaluwa bagitwala ewa Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam nga bamugamba nti ebbaluwa eno eva wa Baadhaani naye atulagidde tugende naawe ewa Kisira. Abasajja bwe batambula ne bava e Yemeni ne bayingira e Madiina. Bwe bayingira e Madiina ne basaba nti tulina ebbaluwa ya Muhammad mutamanyi wa Abdallah. Ase mubaka bayina ebbaluwa ya Muhammad mutamanyi wa Abdallah eva ewa Baadhaani gavana. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'agamba nti abo bagira babeerawo bajja kundaba enkya. Baasulawo. Omubaka gwe yatuma wa Kisira Abdullah ibn Zawara Sahmi akyaliyo. Kaakati nabbi edduwa yagisomanga leero ne wayitawo ennaku ssennyingi omwezi tegwawera. Kisira ne bamutta mutabanyiwe. Yalina mutabanyiwe nga bamuyita Sherawani n'amutta. Abajaasi beegugunga ne batabuka. Bwe batabuka Sherawani n'atta kitaawe n'amunyaga obwakabaka. Kati Kisira n'aba nga takyali kabaka. Kati abasajja bano ababiri bali Madiina saagala weerabire bwe tukomye. Nabbi abagamba nti mundeetere wano ebbaluwa. Bagenda ogimuwa. Nabbi n'agibikula n'aseka. Bw'amala n'abagamba nti eyabatumye mu ntwale bamusse era kati kabaka mulala. Ate kati tewaaliwo masimu. Oli awandiika ebbaluwa n'agiwa omuntu n'alinnya embalaasi n'avuga n'atwala amawulire naye nga wano omubaka agafunye. Nabbi kyeva abagamba nti muddeeyo wa Baadhaani nga naye amuwandiikidde ebbaluwa asiramuke. Agati naye mumutegeeze nti Kisira mufu taliyo mufu. Sherawani bwemange erinnya siryerabidde nga ye kabaka wa Faris. Bano batambula baddayo batuuka ewa Baadhaani. Bagenda okutuuka ewa Baadhaani bamuwa eggulire. Bamugamba nti Kisira mufu. Waba wayiseewo ennaku 3 n'obubaka okuva e Farisi lwe buyingire e Yemeni nti Kisira yafa. Era kati Sherawani ye kabaka. Baadhaani n'asiramuka. Nagati omusajja ono tubadde tubuusabuusa mu bigambo bye naye ebigambo bye si byakubuusabuusa. Olaba ategeera ebintu bino obudde nga tebunnaba. Then omusajja ono ebigambo bye bituufu. Baadhaani n'asiramuka n'abantu abamu ku bantu abaali e Yemen. So nekibanga kitegeeza nti kati ne Yemeni nawo kati waali wayingiddewo emirembe. Yemeni waali wayingiddewo emirembe kati. Kati nga nawo ebintu bitambula. Ogenda mu Ethiopia n'osaala esswala oli n'atakutuga. N'ogenda e Yemeni nawo n'obeerawo nawo nga tewali buzibu. N'ogenda e Misiri nawo n'obeerawo nawo nga tewali buzibu.
ensi mulimu abasiraamu abalina eddembe lyabwe mu ddiini yaabwe. So nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam tuli mwana mu musanvu edakika nabbi sallallahu alayhi wasallam nabeeranga omulimu gw'okuwandiika amabaluwa ogwo gw'omulimu gwatambulira ddala katusembyeyo ebbaluwa emu n'awandiika e Roma, Roman Empire. watugambye nti super power Yes, oli baali bamuyita Kisra, ono baali bamuyita Kaisar. Kaisar ye yali kabaka wa Roma. Kakati nabbi sallallahu alayhi wasallam awandiika ebbaluwa agiwa omusajja baali bamuyita Dihya. Dihyatu mutabanyi wa Hulaifa al-Kalbi, yali mu kika ky'embwa. Al-Kalbi yali yeddira mbwa, Al-Kalbi wa mu kika ky'embwa. Dihya n'atwala ebbaluwa. Dihya oyo naye kwali ebyafaayo biwera, naye ng'ekimu ku byafaayo biri ku Dihya. Jibril malayika bwe yali aleetanga obubaka ebiseera ebimu nga agira mu kifaananyi kya Dihya. Yes. Era nabbi bwe yakyukanga bw'ati n'alengera Dihya ng'atudde wano ng'amanya nti Jibril akoze eki? Azze. So Dihya yali musajja nga naye mulungi, mwesigwa, kubanga malayika teyali mwefaananyiikiriza singa teyali mwesigwa. Nabbi n'amwesiga n'atwala ebbaluwa ya Kaisar. Bw'atuusa ebbaluwa naye ne baagala bamubuguutanire, n'abagamba nabbi yandagidde njiwa kabaka yennyini Kaisar gwe nyina okugiwa. Dihya ne bamukkiriza. Yes, Dihya n'ayitawo n'agenda awaayo ebbaluwa. Dihya bw'amala okuwa Kaisar ebbaluwa, ate ye Kaisar tiyali mubi nga Kisira. Kisira yali mubi. Kaisar kye yakola yayita abantu b'e Makka, abasuubuzi abatutumufu, mubo ne mugiramu Abu Sufyan. Kaakati abantu bano ng'ekibayisizza ayagala kufuna information eva ku musajja oyo amuwandikidde ebbaluwa. Era yababuuza nti omusajja ono ekika kyalimu kitegeerekeka. Abu Sufyan ye kennyini agamba nti singa nabbi yali tafuna bubaka kuva wa Allah, naga nti lakad wadattu yawma idhin, neegomba olunaku olwo nti law kadhabtu alayhi, nti singa nnimbisizza. Naga nti naye tewaaliwo kyakukola, nali nnyina kwogera mazima, kubanga bwe naalimbisa Muhammad yafuna obubaka okuva ewa Katonda we, kano yandimuwadde buli kimu nandiswadde. Abu Sufyan tanaakusiramuka naye ng'asembedde, kubanga ti Fatihu Makka